Nagenda ne mbagamba nti buli omu ku nsi kuno agenda ku receivinga ku chance efuna ku sente oba ekyusa ku bulamu bwe. Naye chance eyo genda kusanga otya. Gwe genda onyumyemu n'abakadde abo abaavu abaakula nga baavu. Bayina ka story kajja okunyumizaayo nti affe tweyagala. Ffe twali ebiwala. Olowooza ebiwala baabiriisanga ki? Babiwanga munyu. Ndi chance bwe yagifuniranga ekwata ku kasente. Sitaali n'amunyiga mu kibebi. Kibebi ne kimujja ku mulamu abadde n'ekirooto eky'okuzimba oba okugulayo poloti ng'atandika kubeera na kirooto kya kukuuma bebi tebamubba. Awunzika bebi agenze nga n'ekirooto kifudde. Kati gwe ababadde weebuuza Kyagulanyi mu byobufuzi by'eggwanga Uganda, impact ki gy'akyakoze ekyasinze obunene? The greatest achievement Kyagulanyi gy'akyakoze kuzuukusa ffe bavubuka. Ffe twali mu Man U nase, nze nali muwagizi wa Man U lukulwe. Nga tombuulira. Bino simaye bigenda mu maaso. Naye atuzuukusizza. Luli eri wasanga nga abavubuka nga awagira Museveni ng'ekituufu awagira Museveni. Ng'ate talina kyafuna ku Museveni. Saawa zino buli awagira Museveni alina okuba nga alina waafunira. Nkubuulira. Waakiri bamuwa emitwalo 5,200 zino ze bagaba ku internet. N'omusiru. Lwaki? Nti Kyagulanyi yabazuukusa bonna. Ne bagamba, omusajja ye alya buli. Naffe okuwagira tulina kulya. Obwo bwe bulabe Kyagulanyi bwe yateeka ku Museveni. Yensonga lwaki ne bawadde miliyoni 10 oba 200 wayita emyezi 3 oba mwaka nga badda ndi banaye batuongere gwolya buli lunaku. Okawulidde? Kyagulanyi yatuzuukusa ffenna osanga obwana obuwala nga senga buli mu relationship buli mu muwoomya sweetena. Saawa zino buli kubigenda maaso mu ggwanga Uganda. Museveni afuwa okuyiwa sente ku media okubuzaabuza abantu okubazza mu bivvulu, okubuzaabuza abantu okubajja ku mulamwa, okubateeka mu byekisiru simanyi vibe. Wallahi Kyagulanyi abantu baganye. Olowooza kirwaki Kyagulanyi? Abakongo ensi yaabwe baali bagimalawo nga bali mu music lingala. Lingala nga beba trending mu Afrika yonna. Naye ng'ensi yaabwe bagirya bagimalawo. Kati Museveni afuba nnyo okuzza mu bivvulu, afuba nnyo okuteeka mu byekisiru. Tayagala, afuba nnyo akusange nga weebase. Nti chance egenda kujja tugikozese bwe tunaaba ready. Bwe tutaabe ready, ajja sigala chance tetujja gikozesa. Nagambye buli omu agenda receivinga ku mukisa. Okategedde? Nti kati ffe ku media tuliwo kufuuwa abantu baffe kubateeka ku side ya get ready. Museveni abafuuwa kubazaawa magwegeni kola bibyo. Okategedde? Kati Kyagulanyi impact gy'atadde mu ffe. Saawa zino akaana akawala kamanye bigenda mu maaso kajja ne kabikunyumiza ne kagamba nti okimanyi nti ono akola bwati ne bwati ne bwati. Okimanyi kyokka nga kaana kato. Wa Kyagulanyi respect. Nkubuulira.